Ku celebrity track and of course koli all inclusive my name Mr. Handsome tuba tutudde katebe and of course ngabo ojimanyi nti ngabo ochulian celebrity track tuba na celebrity ku Instagram Alan Cruz official bomfuna bulungi nnyo Facebook Alan Cruz devotion matavu camera kwali bulungi nnyo kubanga ensonga zonna zikwasaganya bulungi nnyo katebe olunaku olwaliro gwe tulina mukyala alabika bulungi ayimba bulungi abantu abasinga mumumanyinga Haji ate bannange yampa ne permit gye najja ku account omwana yayimba akayimba ako neŋŋamba nti Rajabu waabwe bannange kayimba katono kansira musekano anyway omukyala gwe tuyina olunaku olwaliro aseka bulungi alabika bulungi ka makeup ke kawunya bulungi bw'omutuukako omanyira ddala nti yes Oman Rafiki yasayininga omuyimbi ayimba obulungi naye nga tetunagendamu ebyo byonna asooka abuze kuba tulaba abatulaba mwenna muli mutya abafanzi lindako eddoboozi muliwulidde eno interview egenda nnyuma abafanzi ba Vivian Tendo mwenna muli mutya how is the lockdown treating you asubire muli bulungi yes obulamu bwe butyo si bulungi nnyo nga luli oli muwala mulungi ki ky'osinga okozesa ekikuwa essanyu essimu yange esinga okumpa essanyu kale buli kaseera mbeera nnyo ku ssimu mbeera nnyo ku social media mbeera nnyo ku YouTube nga ndaba ennyimba z'aba artists ab'enjawulo weebityo oli mukyala mulungi obadde okimanyi gwakiŋŋambye mama oti yagamba kuba tagamba nti oli mukyala mulungi baali baŋŋamba naye abazadde ebyabwe toyinza bitwala serious kuba omuzadde yenna agamba omwana we nti oli mulungi boyfriend tagamba sinnamufuna abaana bano Vivian nga tetunatandika interview ne olunaku olwaleero eriyo kyenjagala onnyimbire akwegamba one of my favorite obuyimba omuko obwoyimbye ne ŋŋamba omwana ono olina akayimba ke bayita Hajatu wa Haji njagala onnyimbire chorus then waliwo naawe wogamba ndiwo bwagivaamu nga tukivuga gwa babiri Hajati mukulu bwagivaamu ebyo njagala ejjo chorus awo ne verse oli Haji wa Hajati nze ndi Hajati wa Haji ate wampa ne pamiti ezijja kwa kaunti oli Haji wa Hajati nze ndi nalo wasalo nzijukira lulirwe wangulira lwawumukata nfiire ku paini Hajati mukulu ye yajinjigiriza nga tugivuga gwa babiri mukona nga givaamu awo nange nenjivugamu nagitwala ku kyetaka awo nange nenjivugamu si eyo basi gyogambye nyumira nnyo akayimba oli Hajati wa Hajati ninalo wasalo webale kusiima nnyo awo omuntu wayimba message omuntu n'agamba ono omuwala mufumbo yali alabyeko ku maka amasiraamu amafumbo yali alabye kiki what inspired you anti kati ennyimba ezo most of the times sinti buli kyoyimba oba okiyitamu olumu zibeera inspirations from different people kati olimba Hajati wa Haji in the first place yes Oman Rafiki yalumpandiikira so in the first place it was his idea nenange olimba nalwagala nnyo ne lunyumira so nga tekiriiko kuba nti oba ndi mufumbo oba siri mufumbo as long as nti bw'oluyimba lubako omuntu gwe lukwatako ne waba takiyitamu naye nga lumunyumira yes mulamu aki oguli mu luyimba luno oluyimba olwo okusinga kale luyigiriza abantu butabuba kuba kati ensi yakyuka gwe tobuba mbubira eki let's be real, yeah? anti sirina gwe mbubira like no one okay in reality oluyimba kyelusinga opointinga art of course ng'oggyeko bino nti we are human oluyimba lulinga olugamba nti kasita maybe muyinza olwanira omusajja ne mutuuka ekiseera ne mukivaako ne muteesa buteesa okitegeera it might not look real naye gyebiri ebintu ebyo gyebiri yes dure wasemba okubeera mu relationship sijjukira oludde okwagalibwa oludde okulaba ku muntu akwagala naye sinoonya balina kugamba nti nga ndabanga anyway kati ndi bwenti njeyagala bwenti kati naye mu maaso awo nja kunoonya amanya amatuufu gwani manya amatuufu yenze Tendo Vivian Ntubiro linnya lya taata wange weddira ki neddira Njobe njo Njobe
Njobe. Abenjobe mu lubiri bakola ki? Bannange. Simanyi. Nedira njobe ebeera ng'embuzi. Naye zibeera mu swamps. Katitizi. Sikalabangako, nkalaba mu bifaananyi. Ate n'abantu abaddira enjobe batono, that's why sirina nnyo information nnyingi nnyo ku totemu yaffe oba ngambe kale ku kika. Akabbiro kali. Njakaddamu olulala. Ate omubala. Awe tondabisa. Manyi kimu kye neddira ebisigadde sibimanyi. Abakyala bawuliriza ennyimba zo, goloza ennyimba zicommunicating ki eri abakyala oba abawala abatabakuwuliriza? Ennyimba zange zirina themes za njawulo. Ezimu za love, ezimu za kati ng'olwa maama, lwaba maama, oli ne waba si maama era at any time omala n'okola ki n'ofuuka maama. So ennyimba zange zirina themes za njawulo ate buli luyimba nkiwa luyina message ndala. Yes. Abakulaba essaawa zino oli aba yayibuza ekintu kimu. Ka Vivian kali happy, ka Vivian kalabika bulungi, ka smilinga mu kamera, kabeera happy always. Wakulya mu family engaga nti walaba ku bizibu, kyova olaba gwe ennaku tewajja wakobeera happy always. Wakulya mu family kikaaki? No, essanyu lyange ndooza liri nakyo kuba ne we mba mpita mu obudde obuzibu. I'm always happy. Sinti nakulira mu family nga tuli bulungi nnyo. Ate era sinti ndi awo kale oba gye bayita middle class family nga tewali nnyo ssente naye ate era nga tebali bubi nnyo, you understand. So naye nga nkiwa nti being happy sirowooza nti kiva ku family gye wakuliramu. I think it is just natural kuba waliyo n'abakulira mu families engaga ennyo nnyo naye ng'olaba nga muntu tali nnyo jolly. Wakulira ku kaalo ki? Nakulira kikulu nakulira abantu wa mirundi mingi. Naye we nakulirira okukula from mu bitundu bingi mama yali anoba nnyo oba ki? No. Kyali bwe kiti nze nakula ne jjajja wange. Yes, jjajja wange eyankuza. Mama ne taata bali baafa? No, gye bali. Gye bali but they had broken up. So ate nga my mom I think yali akyali kukola ku bya education, yali akyasoma so nandeke wa jjajja wange. Yes. So gye nakulira ndowooza y'ensonga ati mbeera musanyufu. Wamma n'ekyejo kya jjajja nkiraba. Jjajja yakuyisanga atya? Bulungi nnyo. What are some of those memories ojjukira okulaba jjajja nga akuyisaamu? Jjajja akyaliwo? Waali mwagala nnyo. Biki ebyo by'ojjukirako awo jjajja bye mwakolanga ne jjajja awo era mu kyalo ki? Mu kyalo Mityana, ekyalo bakiyita Katakala. Kati twakeranga ku makya naddala we nali mu nursery. Ate gye nali nsomera waali wala. So nga keera nanzukusa ku makya nanfumbira caayi. Kale nga mpisa n'akuweka ku mugongo? Mpozi okufuluma okutwala wali ku booda, kutwala ku studde. Ne booda zaaliwo? Yali pichi bunene obupichi obutono oba bwe bayita bubbadi. Mumeti? Oba nze mmanyi babuyita bubbadi. Nga bwe buntwala ke kantwala ku ssomero. Kati nga bwe nkomawo anderako omanyi embeera z'abajjajja we bayisa abazzukulu. And being that nze nali omuzzukulu asooka ewaka. Yes. So kati Kampala omuyingira otya? Jjajja oba ova ku ssomero n'oyingira Kampala ojja Kampala wajja otya? No, Kampala bwe namala na my nursery mu primary bandeeta Kampala nga nsomera Nakasero. Yes. Sente zaaliwo? Tewali sente. It's a government school. Okay. Yes. So bwe bantwala Nakasero nasomerayo for 4 years. Then nenzirayo Mityana. Nakasero we naliyo daddy wange yali akola ki ali responsible. Then waliwo ebyabaawo awo my mom took me. Kati ate mama wange ngeri gy'abeera Mityana, I had to find a school in Mityana. So I went to St. Kizito Learning Center from P5 to P7. Then that was done for primary. Then nenkomawo ate era mu town. Senior 1 ne bantwala ku Makerere College School. Then I was there for 1 year. Ne bagoba? No, tebangoba. They chopped you? No, never. I was so sharp. I swear. Vivian tubuuza Bali tebasobola kuntema. Bibo be wasoma nabo bali wa tubuuze. Bangi nnyo babakoko ku Facebook. Babeera ku Facebook okusinga? Okay. Anyway, ebyo byakusaaga naye saali mubisi mu class to be honest. Okay. So in Makerere College banzijayo because
I think I loved co-curricular activities okusinga, and Makerere College was a very serious school. Specifically biyamba nnyo omuntu ng'ayagala kusoma busomi bitabo ate nga nze si bye binkolera. I always wanted to maybe be in a school choir. Kale baalina activities ezo eza music, yes, naye nga tebabiwa nnyo budde, okitegeera ebyo, yes, nga bibaayo for only one term, you understand. Kale nendaba nga terinkolera essomero. So when I told my dad, ne banzizaayo Mityana. Ne bantwala ku Mityana SS, Mityana Secondary School, and that's the school that actually groomed me. Ly'essomero eryanyambako okubeera nga neeyongera nnyo ne passion ya music, kuba babanga very active mu MDD competitions, school choir, kale ngeri active nnyo, and I really enjoyed it. When do you realize nti osobola okuyimba era mu ssomero Mityana? No, okuyimba ko naviira ddala because tata wange musomesa wa music. So newe twabanga mu primary tugezaze kuba traininga for some activities eza music nga weluba nti folk songs nze nyino basolist. Mityana eyo nena bamumanyi? Yes, bamumanyi. Muzee yange. Bamwita Mwami Godfrey Tubiro. Okay. Yes. Yali a traininga nnyo choir. So nava dda kale nga njagala nnyo okuyimba. So muvaako okoma mu class ki? Okoma mu senior 4? Bazadde bange bonna basomesa. Ewaffe okusoma kintu kyamaanyi nnyo. It is a must. It's not even optional. It's a must. So nasoma nemaliza senior 6 kati ndi ku campus. Senior 6 wagimala mwaka ki? 2016. 2016? Yes. Okay. So bw'omaliriza ng'obulamu olaba bwandika lubamuko oba baali bakuwa buli kimu tewagezaako kukola mulimu mulala gwonna? Tata wange ali strict nnyo. Yali kale mu vac nali njagala okukola naye teyanzikiriza kukola. I think nga onalaba abazadde abasinga babeera protective. Ate olumu kiwulikika obeera olaba nga atakwesiga. You understand? So saasooka kukola, to be honest. Naye bwe nagenda ku campus awo netandika okubuulira nga njagala kutandika. So wabeeranga nani? Nali mbeera mu hostel. Nga tata akwesiga? Era nga ali strict nnyo. Ku Friday nyina okuddayo naye waka. Nenkomawo ku Monday. Ku Friday ng'olina okudda ne taata? Nenkomawo ku Monday. Ate kati y'engeri office ye gyeri kumpi ne campus yaffe. Obudde obwo bw'otalinayo lecture baabumanyi. Timetable yo agirina mu office ye. So nga there is no way you can be free nti banaye kati I have my time, no. Okujjako maybe after lectures awo regular n'oddayo ku hostel yo ng'obwo hours obwo buli awo bwe budde bwokka. Wali ku university ki? Kyambogo nkyaliyo. Okyasoma Kyambogo? Okola ki? Osoma kanika? Nkola Bachelor of Arts in Music and Literature. Okuyimba kwakusanga byokolwa wakyusa bukyusa? Okuyimba kwansanga olwedde byenkola kubanga bwe nkugambye nava dda nga njagala nnyo okuyimba. Ate n'okukola course eyo tata wange era yannyambako. Engeri egyali nnyo mu bya music, though difference eriwo nti y'okusinga ayagala nnyo ebya gospel. Kuba essaawa zino he's a pastor. So ayagala nnyo line. Oli muwala wa Musumba? Kuva mu church ki? Ministry ki? Bagiyita Saints Tabernacle. Eri eyo Buloba. Kati bw'oddayo ewaka ofuuka ndiga oba obeera Asha? Of course mbanga omuntu omulala yenna yazze okusaba. Tokaba Asha kubeera mu kwaya biki? Nalingamu mu kwaya nnyo. Nayimbanga nnyo mu church kwaya nga mbeera active. Naye enkokola za kwaya baŋŋamba mu church eyo mbalokole wali enkokola za kwaya. Vivian? Waffe tezaaliyo, to be honest. Buli omu ayimba bibye. Abantu Katonda yabawa ebirabo bya njawulo. Musobola obbanga mwenna muyimba naye nga buli omu eddoboozi lye ddungi mu ngeri ye. Yes. So enkokola ziba tezeetaagisa. Okay. Anyway, tuddeyo. So oli ku university. So how do you come into the music industry? Okuyimba Hajati wa Haji bakusanga wa bakujjawa? Okuyimba saasokera ku Hajati wa Haji. Nasooka ne recording oluyimba baluyita Katungulu.
Yimba mu katungulu tu. Chorus, eh? Chorus. Zenina figa katungulu jangu nkutungule kagenda bwe kati. Ani akawandiika? Bamuyita Jimmy. Jimmy. Yes. Yasooka n'akulaba nga Vivian enkulayo ya katungulu. Teyandaba. Nali nyina mukwano gwange yali managinga during those times bamuyita Mukisa. Kati I think gayo you're right mukwano gwe. Kubanze samulaba nako. Oli yampereza buweereza luyimba nangamba kolaki. Lukwate ate yali yampereza dde nnyimba. Ngata kusabye sente. Before no he was Agamba writer. Writer sinze nayogera naye. Okitegeera nga bwe nkugambye nti I had a friend who was managing me by then. So ye yanfunira oluyimba. Yayogera ne writer. Bo ne bampereza oluyimba ne nduyiga ne tugenda mu studio ne ndu recording. Manager oyo yasooka ku managing wali omuyita otya? Mukwano gwange. Even now. Musajja. Bamuyitani? Mukisa Ronald. Mukisa ono teyasukka ku Mukisa. Nedda bambi. Awo mba muwayiriza. Okay. Mwali ku business nga mugoba kirooto. And by that time I think nali nange kenyini sinafuuka serious nnyo. It was more of a friendship relationship nga sibiriko nnyo nti bananga oluyimba lutuuseewa omanyi just to record nze nga nze kale na recordings luyimba nga sibyendiko kale then nenkolayo ne cover nakolayo cover y'oluyimba Irene Tale baluyita Kabugo. So oluyimba olwo bwe namala oddukola nenduweereza Yese Oman Rafiki. Wali omumanyi? Nali mumanyi nga writer naye nali simumanyi in person. But of course mukwano gwo ku Facebook or Instagram? No, teyali mukwano gwange yadde. But I have a friend eyali amumanyi. So ndowooza yasooka omugamba about me. Okitegeera. Then ne mmala nze kennyini nenkola ki ne mu contactinga. Then Oman Rafiki n'awandiika ennyimba? Yes. Then nambuuza oba nyinawo any recorded songs. So ne muweereza eyo cover gye nkugambe n'oluyimba luli lwe bayita Katungulu. But by then baali tebanagulawo label ya Route Entertainment. So they are considering low, but he gave me hope. Okitegeera kati nobeerawo ku pending. So that's how I started music. Then I joined Route Entertainment through him. Ne tutandika music. Wawulira otya the first time you met him ne bakuwa nti oluyimba olugendo otandika okuyimba nga bakusayininze yali Hajjat Wahaj. How did you feel like? Of course I was so excited because kyali kirooto kyange. You know how it feels nge owulira otuuse kale. Ate Hajjat Wahaj, it wasn't even the first song when I recording under Route. There were songs before. Ezimu tebanaba na kuzi-releasinga, but maybe they found Hajjat Wahaj more appealing. Yes. So, rebasoko releasing. But I was feeling. Essanyu lw'osooka okulaba oluyimba lwo ku TV oba ku radio nga lukubwa like massively lukuba ku TV zonna, radio zonna, abo otambulako abantu bakuyita Hajjat Wahaj. Like, tell us about that experience. Of course, it's also exciting. Naddala mu kusooka nga tonnabimanyira. Oba owulira nga kiri oba batya oba oli w'amaanyi nnyo n'okusinga ndowooza ku president. Naye omala n'obimanyiira n'omanya nti kati I'm artist. Abantu bano bakkazaako erinnya lya Hajjat Wahaj oba bamaani bategeera erinnya Vivian Tendo. Abantu ebweru basinga ki ekibanguyira gwe mukulaba okuku? Naye ndowooza gonna bagampita. Gonna bagampita. Abamu bampita Hajjat Wahaj, abamu bampita Vivian Tendo because of course Hajjat Wahaj siwe luyimba lwokka lwe nnina. Anti libayo oluyimba olubuutikira abantu. Kituufu kale balimpita naye nga n'erinnya erya artist balimanyi. Oluyimba Hajjat Wahaj wali oluyimbyeko ku mukolo gwonna? Yes, naluyimbako ku mukolo gw'Abasiraamu. Sooka onnyumize kyali kitya? It was so massive. Kubanga nawe okimanyi kitegeeza obbanga abantu b'oyimbira almost lulinga olubakwatako. Simanyi oba abakyala bali babiri but kyemmanyi abagole bonna baakusasula? Yes. Okay. So n'oyingira mu kidaala Hajjat agenda okuvaayo? Yeah, ne basanyuka nnyo. They were a happy couple kyenyinza okugamba. Okay. Hajjat yali wakubiri yali wakuna gwe baali. Anti kyekyo kyekugambye kyesimanyi.
Tomanyi sanyu bwe lyava lingi. Yes, naye baali basanyufu nnyo ne banfuuwa ne ssente okuggyako ziri ze nayimbidde ne banfuuwa ne ssente. Yes. Ani akuinspiring ne Uganda? Abayimbi aba inspiring abangi kubanga tosobola beerawo like omuntu omu tasobola kuba na buli kimu kale si kyangu so obeera n'abantu ab'enjawulo ng'obeegombako ebintu eby'enjawulo but me in the first place njagala nnyo Irene Ntale. Why? She's a good vocalist ate ali akuba gita kwegamba she's not boring. Then njagala nnyo Wininwaji bangi siyinza kuba mentioninga mu basajja Chosen Blood bangi Okay. mba neetaaga obudde okuba listinga. Tugenda zanya ka game kagenda kwa kadakika ntono nnyo olina okumbuulira if you wake up one morning nga webukedde olwaleero buli lwokera n'otunula bwoti okay si bituufu n'abatulaba si bituufu if you're to crush on one guy mu industry eno one guy oh my god this guy looks nice this guy is handsome this guy gundi Nyambala yenkuba ono guy yandibadde muyimbi ki oba celebrity ki wano ewaffe Uganda tewali I swear balungi mwebali abalabikira ddala obulungi nga yambala bulungi naye nze mbeera nkoma kubaagala nga artist nti maybe ndifaaniwe out here kale just pay one person kale omu bw'ati I swear siri on behalf of other women abali eyo kale ng'omanyi namba esinga anti bo babeera ne choice zaabwe kale tukole choice gundi esinga namba esinga be baagala baneyo baani Amoti nedda londa kandabe kamale nanti okulowooza ebintu ebimu bibeera bisaana time obaani Bebe cool sigamba nze ongambye kwogera ku behalf of the others yes manze mikwano gyange baagala nnyo Bebe cool. Kati gwe sooka ombulire why would a girl fall for Bebe cool? I don't know. Anti nga bwe nkugambye njogerera balala speaking for a friend. Okay. Yeah. Okay. Kati omuntu bw'akulaba n'agamba Vivian Tendo n'emyaka gy'alina like tanalabayo muntu yenna tanaba bonna babi tebategeera ky'oyagala ekibuuzo ekyo kizibu nange simanyi naye bwe naamufuna mujjeera kumanya guy yalifaananya atya yo ideal guy asabira nga nsingako obuwanvu anai ate nga atya Katonda obuwanvu ate nga atya Katonda kala nga muddugavu okay oyagala ayogere nnyo oluzungu ayogere oluganda byonna kuba nange atamanyi luzungu anti yabeera tasobola kwogera nga muli bweru ate bamufuluma Uganda muba mulina okweza ku lulimi olulala olutali lwaffe ki ekisooka okukuba the moment you meet a guy kiki ekyandisooka okuba gwe ng'omukyala kyosooka okugamba nti if I meet a guy kino kisobola okuba appearance. Yes. Singa osanga guy nga mulungi is handsome ng'omusiimye naye ng'awunya akamwa osobola omugambako si kyangu kugamba muntu kintu ng'ekyo osobola okukkiriza okubeera naye mu maaso eyo n'omugamba kuba nnyinza okulema omugamba nnyinza okulemerera omugamba paka ate ne maliza nze mbonaabona singa ofuna guy lumu najja n'akukyalira ewuwo ng'awunya kabondi mugere ng'engato bw'agijjamu by the way quality ndala gye saayogedde nga muyonjo kati byonna by'oli mu kwogera bi-contradictinga n'obuyonjo. Okay. So oyagala guy nga muyonjo? Nga muyonjo. Ng'ayambala bulungi? Ng'awunya bulungi? Ng'awunya bulungi. Okay, Vivian Tendo. Ebigambo bye bisembe eri bafaani babakola bonna ku lwaleero. Bafaanzi bange mbaagala nnyo era nga bulijjo bwe mbagamba
Mbebaza okwagala music wange mwe bali kwagala nyimba zange zonna akayimba kange akapya bakayita mukati. Subscribe to Route Entertainment YouTube channel okulaba video. Ate mbakubiriza okwekumira ewaka banabe mu ngalo basobole okwewala okulwala social distancing nga bwe tusaba ne Katonda tuyambe embeera eterere. Embeera mu kuterera waliyo ekibuzo kimu. When did you lose your virginity? Bannange ekyo sirina busobozi bukiddamu. Kalaani embwa eyo sigenda kiddamu. embwa eyo Mama agajja kundaba. Kale, Allied Cruises manne Mr. Handsome celebrity track oli devotion of camera jali bulungi tubeera mwana tunyamne ba celebrity ebintu ebyenjawulo wamu ne Case waliwo yangamba nti Case ayogera bulungi naye obuzibu naye Case wasaze enviri yasaze enviri banaye baddamu okulaba Case kwani kati yalina ka style ke yasaze mati baba we bali nnyo okukwata mu Case webale nnyo ddala. Yes, Oman Rafiki one of the best songwriters between our and Uganda. Guno omwaka awanditse ennyimba ndowooza nga 5. Musajja awandiika bulungi nnyo. Otherwise for now celebrity track Kaizo oyagala yingira kamera muzeeyi divoshi Kaizo mulage ku bantu musiba bulungi Kaizo musiba bulungi mweraba. Celebrity track. Subscribe.